Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Tanzania kalangiridde Samia Suluhu Hassan nti yawangudde akalulu ako n'ebitundu 98 ku 100 era ne kakinoganya kati nti omuwendo gw'abantu abeetanidde akalulu kano babadde basukka mu bitundu 78 ku 100. Wabula bino byonna byakoleddwa wakati mu kwekalakaasa okuva mu bannansi abawerako abawakanya engeri gavumenti ya Suluhu Hassan gye yalemesezaamu munnaludda luvuganya gavumenti ow'ekibiina kya Chadema Tundu Lissu ne munna ACT Wazalendo Luhaga Mpina bw'atyo n'asigala mu lwokaano n'abantu boyinza okugamba nti bamaanyi matono. Embeera y'emu eno yeeyolese ne mu ggwanga lya Cameroon ekyaviiriddeko Paul Biya ow'emyaka 92 okulangirwa ku buwanguzi okukulembera ekisanja eky'omunaana. Abatunuulizi b'ensonga n'abamu ku bakulembeze bagamba nti ebikolwa eby'okutigomya oludda oluvuganya bitattanye nnyo demokrasiya mu mawanga ga Afrika. Kubanga bali ku kome akasuubi akatono akaali baddewo okugamba nti kale batindi Lissu ne bannaabo abatamatidde byavudde mu kulonda basobola okwekubira endulu mu kooti. Bakiteeka mu ssebateeka nti ebiva mu kalulu ka Tanzania tebabiwaabira mu kooti. Kakati byazze mu kooti y'abantu ate kooti y'abantu eramulira ku street. Bano wabula balumiriza nti kyatuuse Tanzania n'ebyakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda bibeewanisa omutima. Ne babadde babeerawo n'akalulu akalimu akamunyeenya akakyusa ffe tekibeerangawo nti waliwo akalulu akakyusa pulezidenti wano e Uganda. Buli pulezidenti abadde ajja na bbomu era bbomu ye mufulutulayo mu State House. Kakati Tanzania etandise ku lugendo ffe lwe tutambula ebbanga lino lyonna. Kakati buli lwoziba n'ozibira enkyukakyuka okubeera nti basobola okulaba ku nkyukakyuka endala. Ekyo nakyo kizibu kirala. Amagye ga Tanzania, amagye g'abantu go tegasobola kutta bannansi olwaleero owulira bakoze eki? Olwaleero owulira abafudde. Kale nno n'olwekyo nze ndowooza nti eno gye tuli mu mawanga gaffe buli ekibeera mu ggwanga eddala kyandwadde ekituwa ekyokuyiga. Obula omubaka mu paalamenti y'amawanga ga East Africa James Kakooza agamba nti yadde embeera eri bwetyo mu ggwanga erya Tanzania bannayuganda tebasaanye kubaako kye beeraliikirira ku kalulu eggwanga Uganda likagendamu. Tewali muntu akkiriza ng'awakanya munne nti bamusinze. All politicians are the same. Naye bawe eribate. Kati ekyokulabirako ensobi ezaakolebwa mu 2021 zigolereddwa. Kati olaba nti abantu bali at peace. Ompulira okujjako era opposition bwe baagala okuprovokinga security wabeerewo akasambattuko. Bw'oggulawo n'okola democracy n'okkiriza ab'ebibiina oba controllinga butayonoona bintu by'abantu n'abantu okufiiramu. Kyova olamuze ye alina security control ey'amaanyi. Bino bannaabwe babiwakanyizza. Munnamateeka Erias Lukwago n'omunoonyereza bagamba nti okuggyako ng'abakulembeze abali mu buyinza mawanga ga Afrika bakomezza okutega obulepo be bavuganya akalulu mawanga ga Afrika kandiyongera okufuuka ekinyumu n'okufuuka ekisumuluzo eky'okwonywereza mu buyinza eri abakulembeze ababulina. Kayonna tuli mu kaseera kazibu nga bwe mulaba ebiri e Tanzania we twogerera akaseera kano Kenya e South Sudan lyakamashero musibe kugwa treason. Mu Rwanda Victor Ngabire ne walinnya bwati bamugamba nti bwe tukulaba. Wane waffe Uganda tuli mu kalulu nga Dr. Besigye agenda kuweza omwaka mulamba mukomera nga bamukidnappingira Nairobi. Taliyo yekka aliyo n'abakulembeze bangi abannupu abasibiddwa eyo. Tanzania era byandwadde biyigiriza abakulembeze nti oluusi n'ekyobeera olowooza sikibeera si kyekyo. Batugende tubeera eno tubeera tulina oluusi abakulembeze afunira ddala ekifaananyi nti abantu bamwagala naye nga abantu bali eyo embeera zibanyiga. Bino bijjidde nga Uganda mu mwezi gwa January omwaka ogujja bannansi bajja kuba akalulu ka bonna okulonda abakulembeze abanaabakulembera okutuusa mu mwaka gwa 31. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina.